Coronavirus kikolimo oba Katonda akwatiddwa obusungu agenda kusaanyaawo ensi yonna oba Katonda alina kyayagala otugamba anyiize. Ekibuuzo ekyokubiri kye tugenda okuddamu kyandibadde kirungi nga ggwe omulokole atya Katonda ogenda okwegemesa oba nnamba ya 666 baagala kututta. Ekibuuzo ekyokusatu gwe ng'omulokole biki Katonda byagamba okukola mu biseera bino ebya coronavirus. N'ekibuuzo ekyokuna kye tugenda okuddamu gw'atakkirizanga Katonda kikyali mu kugamba mu biseera bino ebya coronavirus. Ebyo bye tugenda okuddamu olwaleero. Nsooka okusaasira buli kinnoomu ng'ofiiriddwa omwagalwawo oba ng'oli mulwadde, abaana balwadde, ofiiriddwa omulimu gwo. Nsooka okusaasira muganda wange naye toli wekka. Katonda ali wamu naawe ate ayina ensonga lwaki obiyitamu. Leero ngenda kuddamu ebibuuzo 4 ebikwatagana ku kirwadde kino ekya coronavirus. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka osubscribinge okonene kadaako wajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri ababakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutadde ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa. Ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Bw'obanga oyagala nera nnoonya ku WhatsApp namba yange eyo tujja beera nga tunyumyamu. Ngenda kuddamu ebibuuzo 4 ebikwatagana ku kirwadde kino ekya coronavirus. Singa omalayo vidiyo eno togenda sigala kyekimu. Bw'obanga olinayo ekibuuzo ekirala kinteekere wansi mu comment section. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekibuuzo ekisooka, Katonda yabikkiriza bibeewo oba sitaani kati yafuga yali mu control? Ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. God is sovereign. Alina obuyinza ku buli kintu kyonna. Teri kintu kiyinza kubaawo ku nsi nga tekimaze kuyita mu kakuŋŋunta ka Katonda. Abaana ba Isirayiri bwe baayonoonanga, Katonda yakkirizanga kawumpuli oba enjala oba ebirwadde oba olumu n'abatwala mu buwaŋŋanguse bakyuke ng'ayagala their attention. Yobu yayita mu kuyigganyizibwa naye nga Katonda yakkiriza sitaani. Labayo mu Zabbuli essula ya 38 olw'okusatu. Dawudi agamba bw'ati: Because of your anger, olw'obusungu bwo Katonda, my whole body is sick. Omubiri gwange gwonna mulwadde. My health is broken because of my sins. N'obulamu bwange bwonna bumenyese olw'ebibi byange. Ne mu Yeremiya essula ya 13 olw'22. You may ask yourself, oyinza okwebuuza, why is all this happening to me? Lwaki bino byonna bintuukako? Nga kati bwe weebuuza, lwaki ndi mulwadde, abaana tebasoma, sikyakola, rent amanja, lwaki bino byonna bintuukako? Answer eri wano. It is because of your many sins. Olw'ebibi byo ebingi. Abaana ba Isirayiri bagendanga mu kuyigganyizibwa, mu kulumbibwa, mu kuwambibwa, mu kulumwa enjala olw'ebibi byabwe. Katonda ayinza okubaako kyayagala otugamba. Kankuwa ekyokulabirako. Abantu bangi abalokoka nga bali mu makomera mu kaseera ak'okunyigirizibwa, mu kaseera ak'obusibe. Bw'obeera bize nga ssente ziyingira bulungi, abaana basoma, olabirira bulungi famire yo, awo obeera tolina budde bwa Katonda. Naye bw'akufunzaamu n'akuteekako ewaka ng'oli mu karantini, awo oyiga okusaba, okusoma Bayibuli, okunoonya okwagala kwa Katonda. Era abantu bangi abalokoka mu karantini. Kati naawe mukwano gwange, mu kifo ky'okwebuuza kikolimo kiva eri sitaani oba Katonda yakikkiriza, weekubemu bwekubi ttooki. Katonda kikyayagala nkyuseemu, ayagala mmuweereze oba sikkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Kuno kulabulwa, omusajja ali ku lujja akonkona essaawa yonna akomawo. Ekibuuzo ekyokubiri, kati bwe mbanga nakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange era nga mbadde ntambula bulungi, lwaki korona nkwata? Lwaki nange mpita mu kuyigganyizibwa? Mukwano gwange twafuna okuyigirizibwa okw'obulimba. Bw'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, embeera ejja kubeera nnungi, ojja kulaakulana, obwo bwonna bulimba.
okuviira ddala mu ndagaano enkadde abasajja ba Katonda ab'amaanyi baayita mu kuyigganyizibwa okw'amaanyi ennyo gwe kw'otannaba kuyitamu. Kankuwa ekyokulabirako: Beriya, ba Ibulayimu, ba Dawudi, ba Yokaana, ba Peetero, ba Pawulo bonna baayita mu kuyigganyizibwa, baatuuka n'okuttibwa obuttibwa olw'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokubiri ow'omukwano, okukkiriza kwo kuyina okugezesebwa. Peetero ekisooka essula esooka onyo lw'omusanvu uye bw'agamba, "These trials will show that your faith is genuine." Okugezesebwa kuno kwe kulaga nti okukkiriza kwo kwa ddala kwa mazima. It is being tested as fire tests and purifies gold. Kugezesebwa ng'omuliro bwe gugezesa golodi oba zaabu ne gugirongoosa. Though your faith is far more precious than mere gold, kyokka okukkiriza kwo kwa maanyi ate kwa muwendo okusinga golodi, ekitegeeza gw'olina okugezesebwa n'okusinga engeri gye bagezesaamu golodi okuyita mu muliro. So when your faith remains strong through many trials, okukkiriza kwo kasita kusigala nga kugumu okuyita mu kugezesebwa kuno kwonna oba obulumi bwonna, it will bring you much praise and glory. Kujja kuleetera okutenderezebwa n'ekitiibwa and honor n'ekitiibwa on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Olunaku Yesu Kristo lwajja okulabika oba okulabisibwa eri ensi yonna. Bayibuli etugambye ekitiibwa ky'omuntu kyagenda okufuna nga Yesu Kristo akomyewo kigenda kusinziira ku muwendo gwe wawaayo oba obugumiikiriza bwe wayina ng'embeera ekunyigiriza, n'obeera nga Yobu, Laazaalo, Pawulo, Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba n'abatuukirivu abalala. Kati gwe toli wanjawulo nnyo ku bantu abalala, mukwano gwange. Kati embeera bw'ebanga ekunyigiriza kebeere ng'etwala bulamu, sigala ng'ogamba Yesu Kristo ye mulokozi wange, ojja funa ekitiibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyokusatu Katonda ky'ayagala oyige kye kiseera okuteeka mu nkola by'obadde osoma. Bayibuli ekusomesa okwagala, osomesa okwagala, kati kye kiseera okukola okwagala okwo okukukola so si kusomesa. Ebikolwa by'Abatume essula ey'okubiri olunyiriri olw'ana-4. And all believers met together, abakkiriza bonna baakuŋŋaananga wamu, in one place, mu kifo kimu, and shared everything they had, nga tewali n'omu alina kike ku bubwe, nga bagabana. Kati nawe mukwano gwange kye kiseera okulaga okwagala. Wa omuntu obudde, nyumyako naye, muzzeemu amaanyi, mutwalire kakiro ka sukaali, baakugwofunirawo okusula, sonyiwa renti w'omukyalo oyo atakyakola. Mu kifo ky'okusalira abantu omusango nti tebaasoma, tebaaseevinga ssente, baalyanga ndye, balaga okwagala. Yokaana ekisooka essula ey'okuna onyo olw'omunaana, atalina kwagala tamanyi Katonda. Bw'obanga tosobola kugabana ekyo ekitono ky'olina n'omuntu omulala, k'obeere ng'osabira mu nnimi, osaba nnyo, osiiba nnyo, tomanyi Katonda. Ekyokuna kino kikulu nnyo. Katonda akkiriza amakanisa gaggalwewo asobole okuzimba enkolaganayo gwe naye nga muli aba bakuyigiriza nnyo enjiri ey'obulimba. Kati kye kiseera ye akubuulira enjiri. Baluumi essula 12 onyo olwokubiri. So temufaananyirizibwa ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Bakuyigiriza nti bw'olokoka ofuna visa, ofuna mmotoka, ofuna ebirungi. Naye kati byonna bikuggyeko ebyo bye baakuyigiriza, akutaddeko ewaka, mwogereko naye, amaaso go gajje ku bino bye baakusuubiza, ogatunuulize Katonda yekka, omanye nti bwe nzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange, nfuna omukisa gwonna ogw'omwoyo. Abefeso essula esooka onyo olwokusatu. Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Kati Katonda kye kiseera okweraga nti
ebyo ebyokunsi ebyo ebiggwawo ebiri temporary si byagaba, ebyo byonna bisobola okuvaako, naye ye n'asigala ng'akwagala. Kozesa akaseera kano okwetegereza ebyawandiikibwa nga teri muntu yenna akusumbuwa, akubuzaabuza, akubuulira enjiri ey'obulimba. Ekyokutaano, Katonda kyayagala okole nga ggwe omukkiriza eyateeka okukkiriza ku mu Yesu Kristo. Yakuwa ekirabo, tandika okikozesa. Obadde otwaliddwa nnyo emirimu ng'oli bize, kati kye kiseera okuweereza. Ekirabo tebakikozesa mu kkanisa yokka, ku kituuti ng'okuŋŋaanye, nedda. Okubikkulirwa essula ya 22 onyirwa 12. Laba nzija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Katonda ajja kuwa empeera ku lw'omulimu gw'okola. Labirira bulungi abaana bo, babuulire enjiri. Abantu abali mu society awo w'obeera, kati abantu bangi abali mu kyalo, abali ewaka, abali idle, abatalina bye bakola, babuulire enjiri. Baako service gy'obawa. Genda ku social media, kozesa ekirabo kyo. Ekyomukaaga Katonda kyayagala okole, ayagala ozimbe obufumbo bwo ne famire yo. Abebulaniya essula 13 onyolwokuna, Bayibuli etugamba obufumbo bwa kitiibwa eri abantu bonna. Gwe yabulwa ssente okuwasa omukyalo oyo, kati ebintu bya bbeeyi ntono, genda okole scientific wedding, owase mukazi wo, omuteeke ewaka. Kolerera obufumbo bwo, beerako ne mukazi wo, beerako n'abaana bo, somesa abaana b'empisa ez'okutya Katonda. Obufumbo bwo bwongeremu ebirungo by'obadde tosobola kukola ng'oli bize, kati gwe mukisa okubikola. Ekyomusanvu Katonda kyayagala tuyige okumwesiga. Ebiseera ebisinga tukolera ku pulaani yaffe. Nteeseteese okukola bino oluvannyuma lw'emyaka 5. Saagala kubeera nga mpangisa oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'olowooza nti gwe agenda bituukiriza byonna. Bwe bitatuukirira ne weeraliikirira, ne weevuma ensi, ne weekompeyaringa ng'olowooza nti gwe agenda bikola. Kati weeraliikiridde abaana batudde batandise okukula, gwe agenda bikola. Zabbuli essula ya 33 onyirwa 10. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga, adibya ebirowoozo by'abantu. Waliwo ensi eyabadde yategeka Expo 2020 byadiba, eyo nteekateeka y'abantu. Budgets nnyingi ez'ensi ezaafa, pulaani z'abantu nnyingi ezaafudde. Pulaani ya Katonda kati yeetuukirira, yatuvuga. Tuyige okumwesiga. Engero essula ey'okusatu onyirwa 5. Weesige Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga kutegeerako ggwe. Lekerawo okwesiga okutegeerako bye bikuleetera okweraliikirira. Enkya lugenda kubeera lutya, naalya ki, naasulawa, abaana ngenda baliisa ki, byejjeeko biwe Katonda. Engero essula 16 onyolusooka. Okuteekateeka omutima kugwanira muntu, naye okwanukula kw'olulimi kuva eri Katonda. Kola pulaani naye sigala nga weesiga Katonda, si gwe agenda obikola. Nkiddamu. N'engero essula 16 onyirwa 9. Omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama yaluŋŋamya ebigere bye. Bwe waba nga waliwo pulaani ze wateekateeka naye ne zitatuukirira 100 ku 100, tewejjusa mukwano gwange, teweenenya, teweesalira musango. Katonda yatuukiriza ekyo ky'abeera asiimye. Bwe wabawo pulaani gy'okoze n'etuukirira, weebaze Katonda mu kifo ky'okwenyumiriza na pulaaninga nnyo, nateekateeka nnyo. Waapi, kankusoomooze, gwe yakola pulaani ozaalibwe ku nnaku z'omwezi bwe ziti, ku ssaawa bwe ziti, abazadde bwe bati, mu nsi bweti, mu kifo bwe kiti, owangaala emyaka bwe giti ng'otuukiriza ebintu bino ne bino ne biri, era bw'omala obituukiriza ofe. Eyo pulaani ogiina. Lekerawo n'okusalira abantu abalala omusango ti tebaapulaaninga, tebaateekateeka, tebaaseevinga. Katonda yatuukiriza. Ebiseera bibadde bitambudde nnyo nga pulaani z'abantu zituukirira nga beewa n'ekitiibwa Katonda bamwerabidde. Kati asazizzaamu pulaani zonna tusobole okujjukira nti ye yali mu kontro y'ebintu byonna. Bw'obaako ky'otuukiriza oba ogaggawadde, weebaze Katonda yakikoze. Ekibuuzo ekyokusatu, omulokole atya Katonda ayagala okugenda mu ggulu, kyandibadde kirungi okugenda okwegemesa oba ke kabonero aka 666 baagala kututwala mu Geyeena?
bw'osoma mu kubikkulirwa essula y'e13 naddala okutandikira ku lunyiriri olw'e15 paka ku lw'e18 batulaga akabonero kano engeri gye kagenda okubeeramu. Wagenda kuyimukawo omusajja ayagala okumusinza nga yakulira amawanga mangi gajja kukola omukago akake okumusinza nga yeeyita Kristo. Buli akkiriza omusinza bajja muteekako akabonero ku mukono ogwa ddyo oba mu kyenyi. Nga bwe bakuteekako akabonero ako okkirizibwa okugula, okutunda, okutambula n'okukozesa services endala zonna. Kati nze lwaki sikkiriza nti no coronavirus vaccine ye 666? Ekisookera ddala nze baŋŋema ku mukono gwa kkono so nga ate akabonero kali kagenda kubeera ku mukono gwa ddyo, ate tebasobola kugema mu kyenyi, kali akabonero kagenda kubeera ka mu kyenyi. Ekyokubiri, akabonero kali kagenda kubeera nga kalabika nga bakateeka mu kyenyi oba ku mukono ogwa ddyo, so nga ate eddagala lya korona terisigala kuno kungulu ne babeera nga baliraba nga bagamba kati tukalaba akabonero wakafuna aka 666 aka vaccine. Si bwe kiri mukwano gwange. So kati genda weegemese. Mpozi n'ekyokusatu bw'osoma mu Basesalonika ekyokubiri essula ey'okubiri okuva ku nnyo lw'omukaaga n'olw'omusanvu, Bayibuli egamba omusajja oyo agenda okukaka okumusinza, agenda okweyita Kristo, tasobola kulabika nga wakyali wamuziyiza. Wali wamuziyiza yaani? Ye kkanisa. Kristo agenda sooka akomewo ng'ali mu kire waggulu, ekkanisa etwalibwe kye bandiyise rapture. Bwe banaamala okugenda ng'ekkanisa emaze okuggibwawo, oyo alyoka alabike agenda okukaka abantu omusinza. Kati gw'atya Katonda eyakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, toyina kutya kabonero ka 666 kubanga tekagenda kusangawo wano, kajja kusanga wagenda dda mu bwakabaka bwa Katonda. N'ekyokuna 666 kajja kubeera kabonero ka kukkiriza kusinza muntu. Kati gwe bagema coronavirus, ani gw'obeera okkiriza okusinza? Olekerawo okusinza Kristo, wabeerawo omuntu omulala gw'oba osukkulumiza oba gw'obeera owadde ekifo kya Yesu Kristo. Kali kajja kubeera kabonero ka kusinza so si ddagala. Bakugemye eddagala lingi, bagema polio, measles, ye nga tewamuyita 666. Genda weegemese. Ekibuuzo ekyokuna, kati bw'obanga tokkirizanga Yesu Kristo okyayina obudde bungi. Engeri gye kiri nti tetuli mu biseera bya luvannyuma, eno si 666, tewali buzibu. Mukwano gwange, Yesu Kristo akulabudde emirundi mingi, akusindikidde abaweereza ab'enjawulo. Mu ggwanga lya Isirayiri bwe baajeemanga ne beerabira Katonda ng'abawuttula, ng'abakuba, nga bagenda mu kuyigganyizibwa mu kubonaabona, nga bagenda n'embuddu. Kati kuno kulabula eri ggwe mukwano gwange. Bw'otakkiriza Yesu Kristo olwaleero, oluvannyuma lwa vidiyo eno omusajja ayinza okukomawo, kubanga atugamba nkomawo nga mubbi. Abebulaniya essula ey'okusatu onnyo lw'omusanvu n'olw'omunaana, oba Hebrews chapter 3 verse 7 and 8. Today when you hear his voice, leero bw'owulira eddoboozi lye, don't harden your hearts. Tokakanyaza mutima gwo, as Israel did when they rebelled, ng'abaana ba Isirayiri kye baakola bwe baajeema, when they tested me in the wilderness, bwe bangezesa mu ddungu. Abaana ba Isirayiri baasigala bajeemu newankubadde Katonda yali ng'abayita n'abakangavvula. Kati naawe mukwano gwange, bw'obanga owulidde eddoboozi lya Katonda, ayise mbubonero bungi, akulabudde, ojeemye, talina kyakukolera wabula okuleka okgenda mu geena, okuyita mu kusalawo okwo. Kati bw'obanga ofunye okulabulwanga kuno, mukwano tokakanyaza mutima gwo. Bw'obanga oyagala okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, kusaba obeere ng'oddamu ebigambo bino. Gamba nti, ayi Yesu, olunaku olwaleero nkukkiriza ng'omulokozi wange era gwe mukama w'obulamu bwange. Bw'obanga okkiriza ekyo, okkiriza Yesu Kristo nti mwana wa Katonda era ye yakufiiririra. Togenda kukolerera butuukirivu bwo, wabula ogenda funa obutuukirivu bwa Kristo, kubanga ye yatwala ekibi kyo gw'obeera omulongoofu. Era bw'obeera ng'ozzeemu ebigambo ebyo, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tusabira wamu, nkuyigirize nawa w'oyinza otandikira okutegeera Bayibuli oba n'okusaba.
era nsaba okubuuza mukwano gwange ntekerako wansi mu comment section wandyagadde tukoleyoko videos ez'enjawulo nga tunnyonnyola ebintu ebigenda okubaawo mu biseera eby'oluvannyuma oba ekitabo eky'okubikkulirwa. Tekera wansi mu comment section, nja kubeera nga nkola videos ezo kasita nsoma comment yo. Ate era nkusaba ontekere wansi mu comment section gwe biki byolowooza ku coronavirus. Sitaani atuleetedde obusibe, tuli mu kikolimo, Katonda yatwerabira, biki byolowooza ne ku vaccine eno gye bali mu kugema. Nkwebaza okubeera ng'olaba video zange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan, teweerabira okusubscribinga okona kadaako, nkwagala nnyo. Kebeerayoko ne videos endala nnyingi obeere ng'olaba. Tuddamu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano, mbagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.